ebeera episode ya 25 ejjo twalabye episode ya 24 mukulika eyo nnyo. Kano tugenda tukawunzika mpola mpola naye nga mwebale kusubscribinga, mwebale kwekumirako okuva gye twatandikira ku episode 1 okutuuka wano wetuli n'okuviira ddala ku buseries obwasooka okutuuka ku kano ketuliko mu mangu ddala ng'eno CD eweddeko eriko episode singa 5 kunnya tukafundikire. Omukama Katonda wanaaba ayagadde tubeere ntusabukula akaseeri akalala mu bwangu, so musubscribinge, mulikinge, mukoona akade so that mubeera aweya ku gundi eddako oba seeri eddako. Tulina series nyingi zisikane mu 40 eziri ku Telegram account yaffe. Ku lwa copyright ezimu tetusobola kuziteeka kuno, singa tuteekako episodes nyingi daily kubanga seeri emu tusobola gimalako mu wiiki emu kyemmanyi, naye waliwo baganda baffe abagamba nti episodes ennyingi zibakooya, so baagala ne tuteeka nk'emu so that basobola okagobeera bulungi. N'ekirala movies ezimu zetuteera ku Telegram oba series ezimu ziriko copyright, tebazikiriza hano ku YouTube, so ezo tuba tulina zirabira eri balina Telegram bokka be balina okuba nti bazeeyambisa oba be bazikozesa ebiseera ebisinga. Naye nga naawe atalina Telegram osobola downloadinga Telegram lwakuba ekibi kya Telegram ekuba data ajanga mungi, so ebiseera ebisinga movies ezimu tulina zirabira wano. Naye nga mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale kuba nti mwekuumiddeko wano ku Jinja Media TV wokka ge tubeera ebiseera ebisinga nga tulabako obuseries kali. Tulabye obuseries bungi right now, n'akaseeri kengenda sabukula very soon ngako tuli bakalabira wano kuba ebiseera ebisinga movies ezimu zibeera zimaze okakasibwa nti egenda lagibwa wano oba yeeri okusinza ku mateeka n'engeri gy'oba ogigezesezaamu n'okusinziira ku tekinologiya gweba eyiseemu okuba nti esobola okuba nti eragibwa wano. Naye nga mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kucommentinga. Sijja kukoma kubeebaza kukola ekyo kyo mulina kwebeereramu, mwebongeko. Naawe atanaba kusubscribinga wandibadde osubscribinga, atalikinga wandilaikize wano ku Jinja Media TV. Mbaagala nnyo.